maybe kantandike ne synopsis or background nti leero amaanyi njagala gateeka nnyo ku ekintu ekikwatagana n'abantu abafera because tuze tulabanga obufere twogera bulijjo wano naye obufere kirabika bwo bukyatambula ate nga omuntu asinga obusobozi obuziyiza obufere ye victim kubanga gwe batuukirira ate abafere tebakozesa maanyi mu budde obusinga bakozesa bwongo then obufere busucceedingira mu bwongo obunafu obwa victim because when the victim is cajoled bwoyitika omufere bwayitawo bwogaana omufere aba talina wakolaki aba talina kkubo kati twagala okwogera ku nsonga zino wammanga waliwo omukyala we twakutte bamuyita Hope tumwebaze wa myaka 53 ono abadde yeeyita mukozi wa kitongole office ya omukulembeze w'eggwanga office of the president yatuukirira honorable member wa parliament omu n'amufera miliyoni 6 bagamba za kufacilitatinga kuyamba engeri gye baleeta obuyambi mu districts zaabwe erinnya lya member wa parliament nga bwali victim tetulyatuukiriza tuconcentratinga nnyo okuleeta amanya g'abafere bano so twagulawo fayiro yaffe general inquiry file GEF ne tusobola okunoonyereza era omufere ono twasobodde okumufuna naye message yaffe eri ki mugezeeko nnyo okulaba nti mu verifyinga information eno n'abantu abali mu offices zino aba mu butongole kati nga office ya president ye office enyangu ennyo ey'okuverifyinga offices olusi osanga obufere anyway buli wangi nnyo Uganda Revenue Authority osanga oli almost agala collectinga misolo no abo bonna you can verify ekisooka ebitongole bino byonna biwa amasimu gosobola okubatuukirira bw'obanga one oyagala obuyambi obanga oyina kyeweebuuzaako so ono tumuyina abalala bo bali iganga eno erina kyeyagala okufuuka kubanga nga February omwaka guno waliwo abavubuka abali bakozesa erinnya lya Mrs. Natasha Museveni Kalugire especially nga bakozesa mitimbagano gya TikTok ne ku WhatsApp nga bayitirako bano twabakwata nga basaba abantu sente nti Madam Natasha agenda kuwa obuyambi naye leetayo ka registration fee leetayo sente bwe buti twakwata abalenzi 4 omwali Isabiri Ashraf Mulondo Rahman Kakaire Zubair ne Egesa Sharif tewayiseewo myezi mingi tuli mu July timu endala ate nayo twazeemu ne tugikwata this time tetwakote 4 twakute 7 kigendererwa kyekimu enkola yemu bano twabajje na ndekula village Bulubandi parish na Kigo sub county mu Iganga now kiki twagala okwogerako wano
obufere. Gwe ani akugamba nti omuntu ayagala okuwa obuyambi ate asooka kusaba ssente? So ebintu bino twagala abantu bakole ki? Nabo beekengere, because police tegenda kujja kuyamba kuwabula nti kati ono mufere engeri gye mwogeddemu. Bino ebintu mubikolera eyo mu nzikiza. So we want you people mugezeeko nnyo okulaba nti avoidinga groups zino. Then ekyokubiri, of course we have taken note that netusobola okugironda naye message yaffe otereka otya emundu mu nju then gwe n'ogenda mu bibyo. Of course nti kubanga waliwo omukozi obanga agamba nti emundu wali ogitereseza mukozi, emundu either eri mu amura oba mu mikono gyo, because toyina lusaluteresa muntu mulala mundu, because that person is not licensed to carry a firearm. So wono webuzibu obusooka. Ekyokubiri, eyemundu bali basobola okugikozesa obulabe ku mukozi oyo oba ne bagitwala ne bagikozesa n'awalala. So this was a very huge risk. Ekintu ekirala kyetera okwogerako kyekya ssente. Okuleka ssente nyingi ngezo ewaka. Essente twagala always okusomesa abantu abamu bategeere nti bw'oba ogenda kufuna ssente nyingi, you come into interaction, ojja omitinga emikono mingi, because ssente si nti ozinoga ku muti, ssente ozijja ku muntu. Now in that process abantu abafuna amawulire nti oyina ssente babaawo. Bwe babaawo kisinziira abamu bayinza okugoberera ne bategeera gy'ozitereseza. Kyova olaba tubadde tuyina cases nga zino, lumu nagireetako wano, omuntu omu eyali agenda okusasula emisaala egy'abakozi ku kyuma ky'emmwanyi. Essente bwe yazireka mu mmotoka n'afulumamu, emmotoka bagimenya, ssente ne bazijjamu ne bazitwala. Why? Because abantu baba bamanyi nti oyina ssente. So twagala okulabula abantu emize gino mugezeeko nnyo okugyewala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katufuneyo ku becoming a hotspot, naye ekyo tujja kinogera eddagala. So twagala okukubiriza abantu nti omufere yenna ow'ekika kyonna weeyambise police, weeyambise ebitongole ebyo bye baba bafera, bye boogerako, bye bakozesa amanya gaabwe, nga muyita mu mitendera emituufu. We come back to public. Why do they con you more than once? Our residents in Iganga, we talked in our community police engagements. We have talked about these groups, but you have stubbornly decided to fall victim. Now this is not okay, because nobody can solicit money when he is going to give you help. This should be a message at the back of the mind of any rational human being. But nonetheless, anyway, when you encounter such fellows, come back to us. When I was going through a list of interactions we have had with these impersonators, I found that the cases are really many. I will be sharing them on the platform. All these fellows have been arrested. So I'll be sharing this information on our platforms. Then